Embaga ya King Sheebah ne Mukunja bikuleetedde mu maaso ababinyumu obyerabiddeko banyumye bulala. Dr. Cephcol ne Dush bavuddeyo. Dr. Cephcol ayogedde ebyama ebyajja Dush mbufumbo, lwaki beedeetinze, lwaki amovinze on n'ebirala binyogena kubeera ng'obyewulirako. Ate ne Dush naye n'avaayo ne yeetonda ku katambi akatambudde nga beekisinga ne Dr. Cephcol. Bw'atyo ne Derek wa radio avuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo eya Cephcol ne Dush ng'agamba mazima ddala abakazi mwagala ki naye nga wasuze ote wasibye tagwenna omulungi ampuliriza Oluchannel Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyinga notification bell obenga notified rentekayo video empya. Gwe naina atamanyi Dush yani. Dush yabeerako mukwano gwa Joey, yabeerako mukwano gwa Nakankaka, ate era nga ye muwala eyajjangayo ebyama oba eyajjangayo ebyama bye Joey ne Nakankaka n'abikuba ku mmeezi oba n'abiteeka mu public, n'abeera ng'aboogerera ng'afuba okulaba ng'abalemeseewa Cephcol, kumbe naye nga tebamanyi nti yeegwanyiza Cephcol. Mwana muwala oyo mu mwezi gubadde nga gwa 7 yakola okukyala n'omwami oba ex-husband we Nsubuga, ne bakola okukyala kwali successful, kwali kulungi, kwali mu ssente empitirivu, kwali kulabika bulungi era nga bw'olaba ebifaananyi awo. Naye obufumbo bumazeemu myezi bwezi kuba batandikira mu proposal ne bamala ne bagenda mu kukyala, era proposal nga bw'olaba ebifaananyi oba video awo ne bamala ne bagenda mu kukyala. Babadde baakamala emyezi mitono nnyo, obufumbo myezi ng'ebiri ku 3. Bw'atyo mwana muwala obufumbo ne bugaana, naye nga kigambibwa nti oba nga kuba mulamu yavaayo okwogera kw'eyo ensonga muganda w'omulenzi Nsubuga ng'agamba nti Dush ye mwennyini yalina obuzibu, ye yavaako obuzibu ng'akirabinga, akomawo kiro ng'atamidde, tasiiba waka ng'omukyala omufumbo, tawuliriza mwami we, kwegamba ebintu bingi ebyaviirako okubeera ng'obufumbo bwa Dush busasika. Naye ng'ate kigambibwa mbu Dush mwennyini ye yalina ensobi, kuba singa si ye yalina ensobi omusajja mwennyini ye yatambula n'anoba n'agenda aleke omukyala yeetereze. N'amugamba oba olemeddwa okwetereza, kwatamu ebintu byo okwate buli ky'olina ky'oyagala ogende, nkuwadde eddembe. Naye oba olemeddwa okwetereza, bw'oba oli ready okwetereza nga tuddawo, oba toli ready kwetereza tambula, kwatamu ebibyo otambule ogende. Bw'atyo Dush akyagala okulya obulamu, akyagala okunyumirwa life, akyagala okirabinga, n'asalawo atambule agende ave mu nnyumba y'omusajja n'agenda asisinkane Cephcol gw'abadde ayita bestie we, naye gye byaggweredde nga bestie ne bestie ate tebeeriddeewo. Bw'atyo Cephcol muteresa ebyama byo ng'okimanyi nti essaawa yonna agenda kubita. Labako Cephcol by'ayogedde ku kigenda mu maaso mukwano gwe oba mu relationship ye ne Dush. Kankuleka ate obeere nga obyerabirako. Ebiwundu bya Dush mbinyize, okunvuma omuvume naye mbinyize. Muwala ate naawe oli muwala, embeera gy'ayitamu ekyeso osobola ogiyitamu era osobola okunnoonya. Mwogere bitono, do not judge Dush. Macha nze temunjagala, nange sibaagala, temulina kyemumpa, sina kyembawa. Naye ate Dush mumujje mu bino. Mukazi wattu yagenda mu bufumbo, abasinga abaali bafumbiddwako mu bimanyi. Temuŋŋamba mwenna muli mu bufumbo. Bakadamu abajajinga Dush nammwe mwabulekawo ne mugenda ku mawanga munoonye ekikumi. Kati bw'aba yaze ewange bestie we mukirabe nga yaze ku mawanga, tomujaja. Bw'oba kitolina kigambo kiwoomu kyamugamba tomugamba. Nkimanyi abamu ku mugenda kugamba in all people Dr. Cephcol era yegwalabi mukwano gwammanyi nti ndi mubi. Abamu balaba obulungi bwange era gwe omulungi nsuubira buli kibadde kigenda mu bulamu bw'obadde okimanyi ng'okiraba ku TikTok tovangayo yadde omuwa omunwe gw'ekikumi, tovangayo yadde omulabirira, yadde omubeererawo. Sigambye nzamulabirira, but at least I've been there for emotionally. Omwana ono yeetaaga omuntu amubeesabeesa, amubugumya, amukakanya. Banange abali balabaddeko mulaavu kino mukimanyi. N'oyagala omuntu nese kwagala yenna to the extent ne weewaayo. N'ogamba banaye bampite mufumbo akatale kafe.
enkya nakola byakola Dush bannange yalina eddooshi nkuwa ekitiibwa ndi musajja naye nkutuumye Ssaabasajja emboozi ya Dush sirigibawa temulaba nti mwagala olugambo wallahi okudda kubeerera ennyabo sirigibawa temwerabira okugenda ewa Side Soft musho gyategese omuli abayimbi abo bonna boolaba ku post eyo ku Boxing Day ne ku 31st wali eri ekansanga ku Wonderworld abamu gye mumanyi nga kale Dirizi Walodi mboozi ndala Dush kaboogere kabanvume I'll be there for you ate ne bw'oli nvuma siri kuvuma kusuubiza mukwano gwange omulungi kuba oli mufumbira munnange ate ekyokubiri bambi ennaku gy'olabye mu bufumbo bambi ate newankubadde abantu bafumbye walayi sigiwulirangako it's too much but sorry nsaba Katonda akugumye nsaba Katonda akubesebese era namwe abaagala okulanga ne Dush bambi leeta support girl child mujja mu inbox ya Dush temujja mu inbox yange mugende mu inbox ya Dush mumuwe businesses yebeererewo temumuwa sente za bwerere mumuwe emirimu I will be working with her I will support her I will be there to emphasize her to work please be there for her please depression is real but Dush almost died because of depression. What caused that? Love. Guys, I'm sorry. I'm sorry. I love you so much. Dush, I'll be your bestie forever. I'll be here to stand with you. I'll be here to be with you. I love you so much. Bannange bye ebigambo bya Cephcol nga tukyongerayo mu maaso ate kankulage butya Dush bwazzeemu abo bonna abantu abamwogerera abagamba nteera abaagala aveeyo ayogere biki ebyabawukanya n'ensubuga ye agamba tasobola kubaala nga ajja kubikuba ku mmeeza oba kubyogera ku media bw'atyo neyeyongera okupakasa nti ye n'essimu ye Cephcol yagirina era mugenda nsindika message zonna mumubuulira mukola ki Cephcol yagirina wabaddamu nga bavuma mmwe mumanyi weewulirireko oli omwana mumalirivu yagenze amazeeko. Yeah, hope you're fine. No, Munanke mekeleza batya. I'm not going to wake up in the morning in Embaga. This is what happened between me and Subuga. Oh, this is this. That is my personal life with him, not with the social media, not with the TikTok in-laws, not social media, not with the TikTok in-laws, not with my WhatsApp in-laws. Secondly, okay, I apologize to you all. I kindly apologize to you all for what I did with Cephcol. We were kissing. Yeah, well, it is not good and it is not really nice. But Sirija kugamba nti oba this, but mundeke because it is not something easy. Tell mukazi asobola kera kumacha. They've come at my parents' place, then I wake up in the morning named by my dear, you don't know what was happening and you don't know what. Oh, get the bigambo means you've actually abused me, onvumie, okozechi, onvumie, you've abused me, yet I don't know you. Mukwano, me I'm not going to abuse you. Sigena kubuma, sigena kolachi. And for more information, this might be my last audio to you. Esimu yange nze ngenda kugijjako era Cephcol yagenda ogikozesa ne TikTok yange. So just in case aku inbox nze n'akuvuma, Dush si aba akuvumye. Because this is really too much for me. Okay, well, Cephcol is a bad person. She's really a bad person to you guys. Me personally, buli muntu aba ne good side, even the bad side of that person. Abako n'ekirungi kye n'ekibi, teri muntu mulungi. Buli muntu abako n'ekirungi kye n'ekibi. Well, from grace to grace, allow me be in my grace. Please, allow me be in
So bw'atyo bw'agambye nti let her be, era yayongedde maaso n'ategeeza abantu bonna abagezaako okuba nti bamubuulirira bamuadvise ez'enjawulo n'abakakasa n'abagamba nti bano bonna abagamba mbu yali mukwano gwa Joey n'akankaka era lwaki era olwavaawo kati yeddiza Cephcol. Bw'atyo yongedde n'abakakasa n'agamba nti bo baali ba mukwano kuva dda ne Cephcol nga bakyasoma baasoma bonna kuva Cephcol nga akyali mu senior 6 era baludde nga ba mukwano just lwakuba nti bujjo tebakibalaga weerabireko ng'abannyonnyola. Me, I knew this guy before any girl, any other girl when Sheebah Joey. Yagenda okuntegera nga nkyali mu senior 6. Mbu abafumbira oye Abafumbira banange Abaganda mbasaba kano muri recording. Abaganda let us be. Banange abafumbira mutulwanyisiza mutumazeewo. TikTok njagala omenyera abafumbira batano tebaliiwo. Mbukale Dush otwaziza. Muswale gwengani gwenga senga we jajja we mama we yaniwe. Temututama namwe ba in-laws bakuno. Mbu Dush yaba boxer. Tofaale yajiba nanunga kati nawunzi. Dush wabba boxer yange nawunzi. Kyeshirala. Ekyo tukimaze. Ate mwagala yeewakani. When I doctor, you always have the last word. Yeah. Mbu I thought that Mbu she's a Munyarwanda. Oh please, she has never been a mentioned them. Dush, I'm Munyarwanda. No, I'm Mufumbira. Sister neighbor, neighbor Munyarwanda Mufumbira. Mbu how old are you, Cephcol? And you How old are me Okolotya? Asemekwana embeera bwetyo bwe Derrick wa radio naye agamba ekimususseeko n'agamba sitaakwegatta mu bintu bitankwatako ne leero kinsusseeko mazima ddala ova otya mu bufumbo buli eri obuteredde bakwanjudde bakozi batya nojja n'ogwa mu relationship ne Cephcol gw'ozolaba jja kyanga abawala wamalanga ate obwerere bwabwe kankuleko beerengo byewulirako kubanga bijja kunyuma obyewuliddeko abantu bangi bali disappointed. Naye abaana bobuwala ekituufu mwagala ki? Waliwo ekikusukkako naye kano ka video tekandese kyekimu kangugumudde. Omwana omuntu ategeera obulungi n'ogwa mu ttooyi gy'olabira ddala nti erimu ne kazambi eyo gy'oguddemu mukwano ttooyi erimu n'obubi ate gy'otasobola kuvaamu essaawa eno. Abakazi ekituufu mwagala ki? Mutusobedde. Abakazi mu be tulina okwesonyiwa ne tubaviirako ddala. Sitera kuyingirira bitankwatako ne waliwo ekikusukkako. Kano ko tekandese kyekimu. Abakazi mumpe ansa bannange ekituufu mwagala ki? Omuntu gw'olabanga ategeera n'ogamba ono tasobola kukikola naye bensusseeko. Aba in-laws social media in-laws bagenze maaso n'okolera Dush videos ez'okumukumu nga bamubuulirira bamuadvise bagamba nga waba disappointinze kwegamba bantu bangi beewunyiza nnyo okubeera nga amovinze bw'ati bwayagadde okubeera nga yakava mu heartbreak kale mu relationship eganye oba obufumbo obuganye ate bwamala agende mbu Cephcol yasobola okumuhealinga yasobola okubeera nga amukakanya omutima yasobola okubeera nga amubeererawo mu ngeri y'oku besti mu ngeri y'okubeera nga beegatta mu ngeri y'okubeera nga bari mu relationship mu ngeri y'okubeera nga buli omu asobeddwa weewulirireko. Nabira balaba waneno nga biyita tubamize ensubuga bayawukanye ebiki n'omusajja ngamba tosala gwa muwala tonaweza gwa kalenzi tosala gwa mulenzi tokunawula gwa muwala nenge ekituufu kiri nti muwala obaye dash oswaza olimba mukwano olimba oswaza bana bawala muyiga okwawula basajja n'abalenzi muyiga okwawula emisege ne ku bantu b'obuvunaanyizibwa. I think Mrs. Dash gwe Kadash nze ndowooza even when you got married I duetted your video nga I'm like leero abawala batalina amabina basinza abawala bamabina amagezi naye oswaziza basirimu bebi oswaziza basireyi bebi amagezi ng'olina amatono ate wuyo gayise isento yawukanye ne Mr. Nsubuga bakulaba n'akalenzi opepeya n'akalenzi ate bagayisaamu mbu webaka ne DJ gani ku nyegenyege ate tukyali kwekyo tugamba maybe olina ensonga yo ng'omuwala yona oba omukazi yenna akyavudde mu bufumbo banna nkimazeeko kwe kukiisinga Cephcol naye kati ova otya mu bufumbo ng'olesewo omusajja nga Nsubuga
nodde mabbali kukola ebintu byekisiru nga kupepeya na Cephcol. Nze Cephcol nkimanyi no video n'agiraba ogenda kunjasamira oyombe naye nze mukwano ne bona nyombesa tolina kyogenda kunkola oli kasajja kasiru. You are just using other people's girls like abana b'abantu ogenda bakozesa ensobi. You are not taking them anywhere. Kati ndashi chichotalaba wano ku TikTok bana bawala bameka Yosef ko bagwisiza bakoze byekisiru. We are waiting for the end. Bana ina basajja mubasasire mubereyo ne moza basajja babula basajja manyala abasajja mbwa basajja bayine bisami. Men are good people. Women twedde ko twekube mitima ebintu bya muli mukola wanene ku social media ku TikTok byakisiru banange mukopere ku bawala banammwe. Mukopere ku bawala banammwe bali wano ku TikTok abafumbo. They are here, they are married. Mind your business, take care of your husband, take care of your family. Tewali agenda kwogerako bale mutswaziza mu kisusa. Kati bino byoli kukola wanene ku TikTok ani agenda okunenya Mr. Subuga taliwo. Oswaza family ya Subuga oli mukuswaza mama wo like we swaziza wenna. Umuntu okola mu yo kissings Cephcol gwo mwale yepaka mboli mwala mulungi weyagala gamba oli munasi oli musawo yodokola wano bu videos. We thought you are a responsible woman. Mala ne muda wano ne mweka byobuzigo bw'ekiyogo mbo men are bad people, men are dogs, men are good people. Mwedde ko banange olemwa mikwano nno byebyo ebigenda maaso ku social media ate nga bikyajjira ddala bingi. Tubadde tukyali awo ne pressure 24/7 naye n'atuyiwako girlfriend we n'atulaga girlfriend we mukyala we babadde baludde okumala ebbanga. Naye osobola okukozesa comment section okutuwa osobola tuwa endowoozayo awo wansi mu comment section oba okuyisawo kyonna kyonna kyewandiyagadde okuyisawo okusinziira ku butya bw'osanze video kintu kyonna kyewandiyagadde okubeera nga oyogerako. Kankulaga ate mukyala pressure obeere nga weerabirako ate tulyoke tweyongereyo mu mikolo gya King Sheebah ne Mukunja. Mumanyi ebbanga kiri tuwangadde noono kati mwakatulaba ku social media but tubaddewo emyaka gyonna oba kitegeera naye nga simulaga kati mwebye mutuzungirako temujja kusobola. Okay bangi bawulira ensaalwa bawulira obusuulu tebannaba naye nga musiraamu erinnya lyange olowooza bantu kyane sinze Ibrahim ani agala tino bakumanyi wenna tebammanyi anti we batyo badde nogamba pressure tayagala basiraamu. Mukyala wange musiraamu musala ebigambo ate yebikirira buli kaseera. Oyagambye mbu mumpe tosobola takusobola talina sente pressure wotabadde kyebakoze banjogerako bingi era tombudya lugambo lunkwatako but she's married to who bwe batyo bakuwayiza mbu you're pregnant bwe mutyo mwamwayiriza nti she's pregnant kusooka nyiza ojja kufa ate ologe but that girl covers you tolina kiddako. This is my woman. Mtulaba notula you see there is chemistry na ile uli akala kuwakana chichi. These people. Ati by the way mu audience nagamba guy ne mugamba abajjajja banga like olabira dange bintu byali byakisimu kusaga. Omuntu nze kati pressure ku magezi gange njogera nti ekintu ekyo ntyempeo zangana because definitely amagezi kandi mugambi pressure ali mu lusago. Temutegeera. Ati ne vaina yo baby showing banana na gami ne vaina magamba nti ebintu byonna nabyogera intentionally. Njagala kufuna visa Europe ne bangamba family eri UK. Nimbaga manze sigenda UK. Paloza ngenda UK. Ate beto damba ulira plan sit down, era sit down. Just enough bako bisabiko. Mugenda chiwulira bajja aniga fete basatu bemesa. Of course. Tuli bana babisima. Ate neshira toli levoza we bana abana. Nze lola sa ndika bakamulamba. Okitegeera nga bakulisa nasema etulage motoka ate tozibala. Sisobola tetutambula. Sibe batutambuza. Oba okitegeera. Muyagala nyene mufana naye. Rama yakoleseewo, Rama yani. Rama yagenze wajoba. Biyo convert to Islam. Wana genti to Islam, mwagala sale ebigambo mmwe.
So pressure ali mulavu etagambika nga tweyongeddeyo ku mbaga ya King Sheebah ne Mukunja. Tujjukira bulungi nnyo nti okuva King Mukunja we yagenda mu ddwaliro n'anona King Sheebah amusuubiza kubeera nga amukuba embaga, bw'atyo ne bakuba n'oluyimba lw'embaga nti agenda kumukuba embaga. Tubadde awo olunaku olwaleero nga tuyiwamu ebifaananyi by'embaga era nga bw'obiraba awo, era tulinze kimu video ate nayo mbeere nga njibalaga banaye baalabise bulungi, bonna banyumye, bonna bamakinga. King Sheebah ogamba si yooli, banange mu nsi muneeno buli muntu asaana akyuse obulamu. Bw'okyusa ku bulamu sometimes obulamu embeera gy'oyitamu yebeera ekufaananya obubi, naye embeera kasita ekyuka mazima ddala onyirira omuntu ne bw'akusanga asobola okuyitako. Mazima ddala tunuulira King Sheebah, she made a beautiful bride, yanyumye, yalabise bulungi, naye nga congratulations. Antwala omukisa guno okwebaza buli abalaba video zange to the end, ne mulaba obulango ne mutaskipinga ne mubulaba bonna ne mubumalayo ne mulikinga ne musubscribinga ne musharinga ne mucommentinga. Mikwano nsiima nnyo, simanyi we nnyinza kubalaga oba simanyi kye nnyinza kubawa, naye nsaba Mukama Katonda abawe kye musinga okwagala. Ne neyongera okujjukiza nti okyali ku all channel media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Twerabira okunyiga notification bell.